Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Waliwo wanambuuzizza ombuuzizza ku video y'Olumanyo n'oŋŋamba nti Olumanyo olwawula otya n'Enfuli Biri. Ekisooka Nfuli Biri tafaanagana Lumanyo nedda. Njagadde ngukulage Nfuli Biri y'oyo bw'atyo bw'afaanana. Nfuli Biri muddo nga bw'ogulaba kakulira wansi, ate Olumanyo kaba kati nga bw'okalaba. Ekinene ennyo kasobola okukusingako katono obuwanvu, naddala gwe omuntu omukulu ng'oli muwanvu, kakusingako katono. Ebiseera ebisinga Olumanyo lumulisiza kumpi, kwegamba terukula nti gufuuka omuti omunene, nedda kaba katiititi. Naye Nfuli Biri guba muddo era gwawukanira ddala nnyo n'Olumanyo. Endabika, enkula yaabyo byonna byawukana. N'olwekyo Olumanyo terufaanagana Nfuli Biri. Oŋŋambye mbikulage nga webifaanana. Nfuli Biri oyo abakyala, abaana abawala bamweyambisa nnyo ku nsonga y'okukyalira ensiko. Kadde ako kalungi nnyo ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Ofuna bukoolo obwo n'obuyengera mu ngalo, oba n'oteekamu otuzzi nga tutini n'obunyiganyiga n'oggyamu otuzzi n'obeera ng'okwata mu tuzzi otwo eno nga bw'osika, oba n'oyenga obukoolo obwo. Bw'omala obuyenga n'ofuna obuwummuzi ebyo by'oyenze n'obikwatamu eno nga bw'osika, abalongo babeera bajja kuvayo bulungi nnyo. Nfuli Biri ayamba ku nsonga eyo okusingira ddala. Akadde ako ke bayita Nfuli Biri ekyenjawulo, okwata akakoola n'okasika waggulu ku mutwe n'okasika, keekola emirundi ebiri era keekola nga bwe zibeera. Kyobalaba nti baakatuuma Nfuli Biri. Bw'osika akakoola waggulu n'okasika omulundi gumu, keekola ekyo ky'olaba, kayitibwa Nfuli Biri. Nfuli Biri tafaanagana Lumanyo. Mwetegereze osobole omutegeera. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.